muli bayitirivu era tusaba Katonda abateremu omukisa mu bufumbo bwammwe. Ng'akazannyo k'ebifuna ku Bukedde TV kakyagenda mu maaso ku programu y'ekyenkya ne Dora Namala. Olwaleero abawanguzi abalala 7 beewangulidde decoder eza Go TV, ate omulala ng'ono yasinze banne obubonero n'abuukayo ne TV. David Mwesigwa okuva Iganga n'antumira Jalaka Lea Lima Semogere Semuchio Grace Freesta Nakachwa Mukambo Joero ne Mutibwa Rebecca wangudde oluvimiro okweta mu kazannyo kabifuna nga badde ebibuuzo nga bakozesa essimu zaabwe nga basindika ku 8338 Go TV kale mbadde sikikkiriza naye kituufu njiwangudde yino bana basimye Bukedde TV omuntu wa bulijjo ne bakunga bannaabwe okweta mu kazannyo kano wamu n'okukajjumbira kubanga bifuna ate nga bya ddala. Kati nze mpangudde era naye Bukedde mwebale nnyo webalire ddala mubeerewo zanyo mutuufu katuufu era decoder yino njiwangudde aba Bukedde TV mwebale nnyo wonna bulanga amagamaga wajinja mwenna bannaye mwongere okuwagira Bukedde TV ate mwetabe mu kazannyo kubanga kituufu bifuna. Akulira Bukedde TV James Serunku mayozayozeza abawanguzi bwa tunasaba na Uganda okujjumbira akazannyo kano nabo bewangulira decoder wamu ne TV kubanga bya muntu wa bulijjo. Kale kulika kuwangula kulikira ddala otyo ebyonga biri Procopius Lumu, Dennis Chobe ne Ismail Nsubuga bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.